Butereevu tubaaniriza nnyo bannayuganda. Njagala obajjukiza bannaffe abasunzu section bw'oba oyagala okuweza ssente okuva e Bulaaya zituuke direct ku mobile money y'omuntu. Sundu section buka bosobola okweyuna. Abantu babawaddeko obujulizi musobola obbalaba okuva ku social media page yaffe ne mu comments. Bannaffe mugende mu maaso n'obeeyuna oluweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu oyo gw'oba oweereza. Muve mu biri eby'ekifere ebyokuwoza mbu ate sisimu ya banka teriiko buli kimu. Mugende mu maaso kosa bannaffe abasundu exchange. Malo back music one. Nuupu yebadde ku mumwa gw'abantu n'eby'e Sudan wiiki eno. Nuupu yataddewo ekipya. Yalaze nti demokrasiya kyekisooka. Nuupu eno jjukira kibiina kito. Kati ebintu ebisinga ebikolebwa mu Nuupu bazimba bizimbe. Basazeewo ekintu naye nze kye ndowooza nti tekigenda kukola. Nuupu yasazeewo nti egenda kuleeta ekkomo ku bisanja. Ekintu ekizibu ennyo. Ensonga lwaki nze ndowooza kizibu. Mpoziko nga bammemba abamu bagenda kukola retirement. Naye ekibiina kigenda tandika osasika. Kuba kati w'otunuulira ba MP abasinga bakomawo omulundi ogusukka ogw'omukaaga. Babaddemu okujjako nga baganye nti tukooye. Twandiraba abantu nga bakomawo nga ba independent. Ate bwe bagezaako okukomawo nga ba independent, bannayuganda obamanyi tebasaaga. Bandibafumula ne bagamba nti gwe kovudde mu kibiina. Kuba abantu abamu nga bakasiba nti baali bantu b'amaanyi, naye olw'okuba bannayuganda baali bagendera ku Nuupu kyebeesazeewo, bwe batyo ne bakola ki? Ne babawandula. We wakolanga akamiro bino ebyagundi mbw ate ku luno mbivuddemu ndi ku bwa Lord Mayor ne bawa Segirinya. Ate nomala n'okomawo nti obwa Mayor nabwo mbusudde ettale nga gwe bakulagako. Kati wayinza okubaawo okusasika ng'oli olw'okuba ekisanja tekimukiriza kukomawo n'akomawo nga independent. Mukulu Kabuye. Awo ndowooza wetujjogatirako n'olutalo lw'e Sudan kuba munnange beekubye ne muyidi tebawummuzaamu kyokka be basiramu bannaffe be wandiganye nti owange. Muli mutya bannaffe abatuuliriza. Ndi musanyufu okuba tusisinkanye amakya ga leero. Ekiyegezi kyatukubira endulu ate era nga tuli balamu. Bannaffe bangi Katonda bajjuludde. Naye gwe oba okyasobola okuwulira kitegeeza oli mulamu. Nate tulina kwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kubanga teriyo kirabo kisinga bulamu. Sobera okuba omugagga naye ng'obulamu toyina. So kati ekisinga okuba ekirungi mu nsi bwe bulamu. N'olwekyo neebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu. Nuupu yakyusakyusizza mu constitution yaayo oba mu ssemateeka waayo ng'ekibiina. Neekola ebintu byonna nga bituufu. Nuupu yakutte ekintu ekirungi okukopa. Omanyi muntu akopa ekintu ekirungi aba mulungi. Yagenzeeko mu constitution ya FDC n'ejjayo ebirungi ebiriyo kituufu. Negenda mu ssemateeka wa Uganda n'ejjayo ebirungi ebiriyo kituufu. Negenda mu ssemateeka wa Kenya n'ejjayo ebirungi ebiriyo n'ekola ki? Naye nga bw'olaba nti Bayibuli ega nti abaana ba Katonda bwe baakuŋŋaana okuteesa n'omulaba Sitaani bwe yaduulira awo mu makkati n'ababeera bw'ebbali kati babadde bateesezza birungi byereere bwe bamaze ne bayoza ate ne bwanika mu ttaka. Abaana ba Katonda bwe babaddewo Sitaani n'abayingiramu n'ayisaamu eddoboozi. Omuntu yenna yayogedde nti MP akome ku bisanja bibiri oba kansala. Bwe yabadde Sitaani yennyini yawedde emirimu gwe bataalabye. Basobola n'okuba nga NRM yabataddemu mbega eyasindise ng'ekiteeso bwe kityo. Ayaleese ekiteeso bwe kityo kyamanyi nti tekigenda kusoboka kigenda kuyuzaamu pate. Njagala abantu bategeere okuva leero teriyo nsi eyonooneka ng'evudde kuba MP. Ensi yonna bino mbikola eva ku president. Naye omuntu ayonoona ensi abeera president. Kubanga abeera n'ebintu bingi nnyo ebyeggwanga byakutte nga biri mu mikono gye. Pulezidenti yekka ye muntu asobola okusazaamu ekintu kkooti kyeyogedde. Nti kkooti esobola okugamba nti gwe waze omusango bwe guti nti genda bakutte.
pulezidenti yalina obuyinza obusonyiwa alagiddwa okuttibwa kooti kweragidde okutta pulezidenti amuyimbula pulezidenti yenna gye bayita presidential pardon naddala bapulezidenti ba Africa balina obuyinza kumpi okwefuula nga bakatonda balagira buli kye balagidde nekikola ki ekituukirira pulezidenti ye muntu atawawaabirwa ne bw'aba akoze omusango ogwenkanawo ng'akyali pulezidenti takola ki tawawaabirwa nti pulezidenti essaawa ya leero pulezidenti asula nakasero n'akolera entebe kiseera ekisinga buli lunaku ne weebuuza nga ate state house eriko ebisenge na buli kimu lwaki tasula ntebe bakeera ku makya ne basiba northern bypass wagenda okuyita wona ne basulawo abasirikale ne basiba enguudo jamu n'akwata basibye omukulu agenda oyitawo basiba enguudo akyalina wakati anabanakusiiba enguudo ne bazisiba nkulaga obuyinza bwa pulezidenti ne weebuuza lwaki ebyo byonna waba teyabikoledde nakasero ne bamusanga nakasero state house yenyini bagizimba entebe neddaabirizibwa buli kimu gyekiri kiraba nsonga lwaki asulanga enakasero okukola nga ajja mu mukubo nga basiba abantu mmotoka kuba pulezidenti ayitawo kati nkulaga pulezidenti obuyinza bwe bwaba nabwo olw'okuba nti abeera n'obuyinza bungi atuuka n'abutamiira yensonga lwaki aba yeetaagako term limit pulezidenti bw'okola emyaka 5 oba okoze bulungi abantu bakwongere okole emyaka 10 kitegeera nti bakiteekawo nti pulezidenti ye bw'aba akola emyaka gino 5 aba asobola okustadinga embeera z'abantu ekisanja kino ekisembayo pulezidenti aba teyeeguya kalulu kuba amanyi takola ki tadda aba akimanyi tadda akola kyaba akoze ate era pulezidenti taba nanteekateeka nti bw'ava kuba pulezidenti agenda kwesimba ate ku bw'emupiira ate abamu mu kisanja ekyo ekiddako aba afuba okukola alekewo kyebayita legacy alekewo omukululo kyekyenjawulo kuba oli ajja kugamba nti owagira ebisanja bya pulezidenti bibeere bibiri ate ebyababaka ba paalamenti tobiwagira ensonga lwaki nkugiddeyo nti pulezidenti wanjawulo pulezidenti yasobola okukeera ku mukya n'atabangula eggwanga ekitasoboka ku mubaka wa paalamenti nti pulezidenti asobola okuduumira amagye n'alumba ensi kakali mu bufunze kyogezaako okugamba nti focus mandigitadde ku presidential time limits naye bano ba MP omuntu yasalawo nti kati gwe tetukuzaayo ne woba ofoota kino kye baataddewo kya busiru bansaasire naye kya busiru tebakirowoozezaako era omuntu yenayina ayaleese endowooza eyo okusala ebisanja bya MP akkirize yabadde avudde mu gavumenti nga mbega yeekweseera olw'ensonga eri bweti bw'ogamba nti MP ayiseemu alina okuweereza ebisanja 2 oba kyeyamani wa 5 oba kansala oba ani kitegeeza omaze okwerangirira mu lwatu nti gwe tolibeera na sipiika wa paalamenti tegeera kuba togenda kulinnya ojja kugenda mu kisanja kisooka bakuweebwa sipiika kikyomanyi ate nga abasinga babadde nga balinnya madaala kakati ekyo nange kyenneebuuza nti singa mba nzize ku luno nga nze nga LC1 nenfuga ebisanja 2 oba nengenda ku kya LC2 mu kisanja ekyokubiri ne bampa kati wenziramu omwaka omulala nesimba ku kya LC3 nsobola okugamba nti luli nakivugako ekisanja kimu nali LC1 kiri bwe kiti buli position gyoba weesimbyeko biri ebisanja 2 olina ogifuga ebisanja 2 osobola okubeera ku LC n'okulembera ebisanja 2 n'oyambuka n'ogenda ku LC3 n'okulembera ebisanja 2 n'ogenda ku 5 n'okulembera ebisanja 2 n'ogenda ku MP yonna position gyobaddemu ebisanja 2 todda mabega oli wadde okusookera ku LC3 ate n'omala nodda ku LC1 kasita obanga kyobaddemu tokikola ki tokizeemu ekyo kitegeerekeka kirikiriya naye kyengezaako okulaga nti paalamenti togizanyisa olw'ensonga paalamenti erimu okukulira obukiiko paalamenti eriko leader of opposition paalamenti eriko sipiika era ku luno paalamenti bwe yalonda abantu abatalina nnyo bukugu mu paalamenti kugeza nga batayebwa ebbanga siddene nnyo lyamaze mu paalamenti n'Anita Amongo abadde tawulikika nnyo kiri awo yaliko wa FDC na biki era olaba emirimu gye bakola gya kibogwe naddala Anita Amongo emirimu gye bakola si gy'akadaaga gye yakola kitegeera nti gwezaake muyombya naye ku social media n'oleeta mu paalamenti ne bamugoba mu paalamenti ne muyomba nani omulala ne muyomba n'ow'ettaka n'oyomba ne Namuganza n'ojja ne bamugoba ku bwa minisita enkubiriza eyo ey'ekibogwe eyo eva ku bantu abatalina experience kati kitegeeza omuntu okubeera sipiika wa paalamenti
ekisanja ekisooka oba okyayiga Mm. ekisanja ekyokubiri Ekyokubiri ng'okolera. olina okubaako n'obukiiko ku bukiiko obw'amaanyi mu paalamenti k'osoose okukolerako n'ofuna experience n'otambula n'okola kya kuba gino emyaka egisooka ababaka babeera mu ttuwa atatuukangako mu America atatuukangako Germany bonna baagala kubeera baagala kakiiko kutambula akamu babeera ku nnyonyi kati egyo emyaka egisooka ate mu kukolera abantu asobola obbakolera kuba ayagala emyaka egikola ki egiddako. okitegeera kakati gwe bw'ogamba nti ababaka ababo bajja kufuga ng'ebisanja bibiri tebadde kitegeeza obeera weerangiridde kitegeeza obeera weerangiridde muki mu lwatu nti gwe tolivuganya ku bwa sipiika era tolifuna sipiika kuba ani gwogenda okuleetera sipiika ow'ekibogwe kati kankuwa ekyokulabirako ku luno bwe twali tusuubira lead of opposition nga paalamenti emaze okulondebwa twalinawo abantu nga newankubadde tonnaba kumanya ani gwe bagenda kulonda naye amaaso gaffe gaaliko gye gaali gagwa abantu be gaatunuuliranga nti twatunuuliranga Mpuuga olw experience gye yali alina kuba Mpuuga kati ali mu kisanja kyakusatu ne tutunuulira Sseggona experience gye yali alina ali mu kisanja kyakusatu ne tutunuulira Muwanga Kivumbi naye ali mu kisanja kyakusatu ne tutunuulira Nambeshi naye kumpi oba ali mu kisanja kati kyakusatu oba kyakuna oba Nambesha yasooka najanga independent yali mu NRM gye yava kitegeera kati nga mu experience gye twalina nga tutunuulira apo so nga ate ne mu bapya baali bayingidde mwalimu abantu boolaba abagezi nga Joel Ssenyonyi basajja bagezi Kayemba Solo kitegeera basajja bagezi Basse Kabira kwegamba bw'atandika okulizoninga ensonga ze olabira ddala nga musajja mukugwa alina kyamanyi naye olw'okuba baali mu kisanja kisooka nga teri ayinza kugamba nti Kayemba Solo yayinza okubeera nga tasobola oba omutiso omugugu munene newankubadde mwogezi mulungi muteesa mulungi naye nga tasobola kukola ki aba tasobola kutuula mu kifo ekyo aba tannatuuka aba akyalina bingi ebyokuyiga era ne tusiŋŋana nga abantu be twalowoozaako era mwe mwava chief whip ne mubeeramu ne lead of opposition kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati gwe bw'olangirira nti abo bajja kukomanga ku bisanja bibiri kitegeeza togenda kukola ki oba weekubye endobo kati kubamu paalamenti etaliimu Mpuuga paalamenti etaliimu Sseggona paalamenti etaliimu Nambooze paalamenti etaliimu Ssemujju oba okitegeera kyengezaako okugamba ate nze mmanyi Nambooze yeetaaga okudda naye Nambooze ku luno bayinza obutamuwa ekyo kyonjogedde nga nze kati kyoyinza okumanya naye ebisanja kyoyinza okumanya kiri bwe kiti mulimu abantu gw'osobola okujja mu paalamenti olw'ekibiina era ababaka abasinga aba Nuupu be yaleeta ababaka 9 ku 10 bajja lwakuba Bobi Wine na Nuupu yabaleeta era ensonga lwaki saagala baali tebagenda kudda n'abapya abantu baali tebagenda bazza n'abapya bangi abaali batasobola kudda okitegeera mulimu ababaka gwe yadde omumye kaadiyo yadde omumye kaadiyo be balutta ajja kudda nga be balutta maguzi ajja kudda kati omuntu oyo gwe weesimbako okitegeera nti essaawa ya leero Nambooze oyinza okulaba nti Nambooze ebikyaludde yakoze atya mumye kaadi naye emikisa mingi asobola okudda kuba abantu b'ekibuga tebalonda nga bakyala nti ne mu ssaawa eno nti kati ye ebisanja tomunyumiza bisanja nti biweddeko ne mu kalulu kano akawedde olowooza abeebwe kwe bagenda okuteeta Dr. Lulume bayiga Nuupu yali terinayo kandidate yali alina olowooza abeegundi ab'ebukoto bagenda okuleeta Sebamala Nuupu teyalinayo kandidate yali erinayo kandidate golowooza lwaki Nsibambi yayitamu mu Mawokota South Nuupu teyalinayo kandidate yalinayo kandidate golowooza lwaki Lord Mayor mu Kampala yayitamu Nuupu yalina kandidate yalina kandidate kati ng'ogenda okukola ekintu olina okusooka okuba n'amagezi agategeera kino kyenkola kiyamba kibiina oba kikizza wansi nti bano emyaka ebiri ebisanja ebibiri bwe binaggwako ng'oli akyalina embavu ng'oli akyalina interest ajja kudda yeesimbewo nga independent naawe osimbewo owuwo mulwanire ekifo ate wakomawo nga independent kumpi ekibiina aba akyabulidde kuba bavudde ku ssemateeka w'ekibiina oleetewo kandidate owuwo naye ajje yeesimbewo bavuganye mu makkati abo wa NRM ajja bakuba omupiira bayitemu nga mukoze eki mubugabanye so nze nandirowoozezza okusobola okukuuma Nuupu ng'ekyagirengera nga ettaala ly'abanyigirizibwa amendment eyo gye mwakoze akakawaayire yakaleeseemu musooke mutunuulire mumanye lwaki yabadde akaleeta era avaawa mukagirewo ddala olw'ensonga nti mu bifo bya Uganda bw'ojjako obwa pulezidenti
ekifo ku byesimbwako ekisinga okuba ekyebbeeyi byebyo ekya MP paalamenti okitegeera oli tajja kuva mu paalamenti kati tulina abaana abato kati okugezangeza nga bakayemba solo bakayingira emyaka 38 okitegeera baana bato bakayingira paalamenti ebisanja 2 ajja kubeera mu myaka 48 ng'osuubidde agenda kuva mu byobufuzi batagenda bevaamu naddala nga wabanga akoledde abantu be tuyina abaana abato nga bazaake emyaka oba 27 zaake kati gyagendamu obugenzi zaake kati teyakafuga ebisanja 2 naye yayingira myaka 23 kitegeera kati emyaka 27 zaake osuubidde nti agenda kumalako ebisanja atuule oba agenda kudda ku bwa kansala ate bo bannamitiana bamwagala obazzaati oba omutaddekaani oba omutaddekaani bo baagala zaake kitegeera kati gwe kubamu akafaananyi nuupu etalina zaake webeera olutalo ekirala kamaleko kansooke mbategeeze kino Kasanda South omulwaka gwe yalonda Kabuye wa myaka 23 bamulonda myaka 23 ebisanja 2 abeera mu myaka 33 atandika butandi kati omugamba akoleki aleme kudda ate jjukira obwa MP entikko omubaka abadde akuŋŋaanya miliyoni 5 omwezi mu paalamenti ogenda kumuwa mu kampuni mulimu omuwe miliyoni emu ajja akole nedda baaba kitegeeza ajja kusigalayo ate omubaka buli lwe mufuna ekifo kyemulwana naddala abopozitioni nga mukiwangudde mulina okulwana okukikola kyo kinywezo essaawa ya leero Muwanga Kivumbi yavuganya Butambala ne bamukuba n'addamu n'aloopa n'akola ki n'ajja kati Muwanga Kivumbi bwe yafuna ssente tokyasobola kumujja Butambala atosobola kuba luli yali mwavu nga talina kyagaba nga talina nga abeera bubeezi ku TV kuteesa webale nnyo kati alinawo kasente okyasobola omujje Butambala kati omuntu ng'oyo akukwatidde constituency n'akugirayo n'omubaka w'abakyala n'akuleetera opposition amukuwadde ne chairman wa 5 opposition amukuwadde amukuleetedde ngoga nti omujjayo bagamba Muwanga Kivumbi yali talina na mulimu nga tumulaba ku TV ng'ateesa bulungi naye nga n'omulimu talina nti guuguno ne bwe gwali baddewo nga gusasula mitwalo 5 mitwalo 8 zaali tezisobola naye kati omukwasiza ku buyinza n'okugaggawala agaggawadde akukwatidde Butambala yonna yali ya NRM n'agizza mu mikono gya opposition n'agikuleetera n'agiteeka mu opposition nti Nambooza aludde mu opposition n'akukwatira mukono gye yasiŋŋana nga ye NRM yonna n'akukwatira okuva ku mubaka paka mu bakansala bonabona n'akuleetera abannuupu okitegeera kuba nnuupu ezimu ku disitulikiti ze yawangula 100% mukono ne Butambala okitegeera okuva ku chairman wa 5 ku bakansala bandi bonabona n'akola ki omuntu ng'oyo omwetaaga kuba mugagga aweetaaga okuteeka ssente akola ki amanyiwo ateekawo okitegeera nti kabeere wa poliisi nga ze kuba beekalakaasi bwasinkana Muwanga Kivumbi ne batunuuligana bati alinamu kakafansonyi kakwatibwa olw'ensonga Muwanga Kivumbi ojja kumukuba naye ojja musisinkana mu kakiiko ka internal affair ng'ogenza okufunayo budget yo bwesisinkana kugaye gwe neeyisa gye weeyisaamu na kino so si buli budde tojja muleetera mupya so kati awo bannaffe abannuupu mwatomedde y'ensonga mugitereeze kuba terina gyegenda batwala era abantu bwe banaamalangako ebisanja byabwe bajja kudduka banoonye kaadi endala ate bajja kudda mu paalamenti ate omuntu oyo aba mubi nnyo nga bamumma kaadi bw'atuuka eri abaako kabampaane agana kuwangula oŋŋamba ki so kati n'olwekyo ekyo kye mwakola si kyamagezi era nze nandibadde ndowooza mwandibadde mukikyusa mangu olutalo lw'e Sudan tutunuulire ku lutalo lw'e Sudan Sudaani abantu njagala nsooke mbategeeze kino ku bajjeno babiri abalwanagana ababiri abo Munnasudaani tafunamu Jeno Dagalo ne Burhan kati ye president yaduumira amajje agawamu Jeno Dagalo yaduumira akabinja kana akabamukwatamu Janjaweed yabadde vice president ate abantu bo babanja kimu gavumenti y'abantu munnansi wa Sudaani owa wansi atunuulira nga bw'onoosiŋŋaananga engabi eri awo n'esiŋŋaana empologoma 2 nga zirwana nezeekuba engabi tobaako na sayidi olw'ensonga nti empologoma zino 2 bwe zinaamala ne zirwanagana obukoowu bwe bunaazimala yonna enaabewangudde ginayo bukoowu ejja bumalira ku ggwe engabi ekuli oba kazebbula ekakwata ekakole ki abasajja bano bombi Sudaani okuterera beetaaga bafe olw'ensonga tewaliwo ayina biseera bya Sudaani bituufu ku bantu bano ababiri bonna bagundi Burhan ne Dagalo
bonna babi tewali wayina biseera bya Sudan eby'omu maaso kantegeezeeko abantu Dagalo amanyikiddwa nga abantu abasinga bayinza okuba bamuwulira buwulizi kati nga tumwogerako bane ku mawulire naye Dagalo ye musajja akyasinza okuba nga yatta abaddugavu okujula okuba maleddafo ng'ali mu kabinja kali kajjanjawiidi. Dagalo yali akulembera abajjanjawiidi. Omanyi badikiteeta bonna gye bava ne gye bakoma batondawo obubiina. Ate n'amalaaliya ndowooza y'ensonga lwaki bamulwanisa nnyo. Ate y'omu ku bajja nti bajjeko gundi Bashir. Yamujjako ayinza okuba yakola ekirungi kuba Bashir yali afuuse ekyeneena nga takyetaaga kubeera pulezidenti wansi yonna. Naye Dagalo ye musajja ayatta abaddugavu okujula okuba maleddafo. Nga Sudaani yonna ey'emmanga baagala gimalawo. Y'omu ku yatwaza kubatwaza Bashir mu kkooti y'ensi yonna olw'abantu abaafa Darfur. Ale mu biseera ebyo yali teyeeraga. Yali muyeekera. Nga gavumenti z'abadikiteeta bwe zitera okukola. Wabeerawo ejje ery'amaanyi Regular Army n'ebeerawo awo. Ne wabeerawo n'akakundi akabakolera ebibi. Akabakolera ebikolobero. Nga bw'olaba mu Uganda be tulina abatambulira mu drone. Obwo bubinja bubeerawo nga n'ejje erifuga liri erya Regular Army terina buyinza bubugambako. Kati wano tosobola kuleeta mbadde agambe ku ba drone abo. Kati waliwo wano ekitongole kye tulina ekya FCFC olukiwulira bali wero crypt bulungi nnyo abo boolaba buli kimu bakiyina okitegeera ne polisi ya bulijjo byetalina n'amagye bye gatalina FCFC byekoze abamagye tebabimanyi webale nnyo polisi tebimanyi webale kati agamawanga gonna Rwanda nakyo kyekimu bagamba gundi M23 yekolera Rwanda ebigundi amawanga gonna naddala agali mu badikiteeta gaba n'obukundi obwo bwe gateekawo nga tekamanyikiddwa nnyo mu gavumenti mirimu gye kakola gy'amaanyi giri awo naye nga kamaanyi n'okusinga Regular Army yaba gye mumanyi yonna era bw'obeerozeemu ku byafaayo akabinja ako ke kasuula Amini kebayitanga aba state research be basinga okutta abantu n'okubatulugunya okukyaya gavumenti n'essaawa ya leero bano abatambulira mu drone si poliisi ye baduumira nti eri awo bakwata muntu waabwe ne bamukuba ne bamukolako emikolo gye bamukozeeko ne bamala ne bamutwalira poliisi kumbe n'abantu bennyamira abantu bo bakyawa gavumenti kati ne Sudaani bwe bwali nti akabinja ako akabajjanjawiidi Bashir yakawa ssente n'akawa emmundu n'akawa buli kimu kagende kamulwanyisizeeko ebibinja by'abayeekera ebyali eddafu ebyabaddugavu gye pangise ebibinja ebyabaddugavu ebyali byerwanako nga bigamba mutusosola mwabawarabu mutusosola ffe abaddugavu nga ate ffenna tuli mu Sudaani kati ne baweereza Dagalo oyo n'alyoka akulembera n'agenda ne munnoono kati bwe balwana Burhani nga yakulembera ejje erya Sudaani eryawamu Dagalo nga yakulembera abajjanjawiidi ne badda ku baddugavu ne babatta okujula okuba maleddafo kiregeeza Burhani n'amalajja asooka South Sudan gy'asooka okutimbula kyokka ate naye eri mu ntalo buli lwentunuulira Burhani ndabira ddala nga Katonda yandibadde ataasa ensi n'atwala akasajja ako ate buli lwentunuulira Dagalo nandibadde ndaba nti omusajja oyo yalifudde bubi kusinga ku banne olw'obutemu kati gundi Dagalo omutuwadde Burhani kati Burhani muduumizi w'amagye bonna basajja ba Bashir yabakola era ye yabateekawo naye konkola eri eya Bashir ey'okwawulayawula naye kati Burhani yatendekebwa n'asoma amagye era mu gyasa omutendekebwa gye ate ekitali mu Dagalo yasoma n'akoma mu kibiina ekyokusatu P3 teyasoma mu butuufu obukulembeze bw'eggwanga okubumukwasa obanga bw'okwata Idi Amin n'omuwa wa pulezidenti guba mukono gwa kyuma okitegeera naye ate kati ku nsonga eziriwo Dagalo yalaga nti ali ku sayidi y'abantu mugezigezi yeefuula nti ali ku bantu naye nga amala abatemule bulungi bonna we buli bannansi aba Sudaani baakwata ne bejjirako gavumenti yaabwe bwe baalabanga gavumenti eyiika abantu tebakyadda mabega kuba waliwo omuwala eyakulembera abeekalakaasa alina muyizi bwe balabanga gavumenti egenda kuyiika bano ba Burhani ne beegatta nti beetabe muki mu kuyamba abantu okujjako gavumenti nga bw'olaba Misiri abantu beegobera mu Baraka amagye ne geefuula nti gajja kuyamba ne gaddayo ne gateekawo bwa dikiteeta ne mu Baraka bw'ataateekawo kati ne Burhani lyekkubo lyakoze eki yagezaako kukwata yakutte era Burhani omuntu ali emabega mu kubonaabona kwa Sudaani kati
gonna by the way gonna ensi zonna ne Tunisia nayo ebizitawanya yebyo Genesis avuga Egypt yali emabega w'ebintu bino nti Genesis yajja yekwebera kakananga kutta obuyinza bw'abantu we bajja ku Mubaraka n'addamu n'ateekawo amateeka ne Mubaraka gatateekawo afuga Misiri obumbulatta abantu okukamala obukamazi kati kyayagala Sudan era obuzibu bonna kati Sudan bweyolekedde kuva ku Sisi. Morocco nayo kyekimu omanyi lwaki Morocco yanjawulo olw'ensonga y'ekulemberwa Bwakabaka naye abantu bano bayoola nnyo abantu bamala okukola enkyukakyuka revolution yaabwe bano ne bajja bannamagye ne bagiwamba nti bakwenda okukwata gavumenti Musi atuuka batuuka bakola Burhani Dagalo bani bonna bakola gavumenti bateesa nti bagenda kuteekawo gavumenti efuga emyaka 3 omuntu wa bulijjo agenda kufuga omwaka gumu n'ekitundu n'amagye gafuga emwaka gumu n'ekitundu amagye ge gaali galina okusooka okukwatamu amagye bwe gasooka okukwatamu abantu ng'olwo bakyabanja bo baagala muntu wa bulijjo nga bateesezza bagenda kuteekawo okulonda kwa bonna nga bakoze endagano nti buli abadde mu gavumenti enkadde tagenda kukkirizibwa kwesimbawo era ne tusanyukira ssemateeka waabwe oyo gwe bakola ne tugamba nti amagye gagenda kukolako ekyenjawulo Burkani Morocco mpozi yelina ono kabaka omuto gwe bali mu kutegeka yakaweza emyaka 20 mugumu Morocco yetambulira ku Bwakabaka y'emirembe n'ennaku ensi ezakyankalana mulimu Tunisia Misiri Egypt Libya Algeria nayo yakyankalanako naye bonna obuyinza bw'abantu bagenze babukola ki naye akasajja kano South Sudan ka Burkani kano kyenva nkanyigire nnyo kuba ke kayiwa ebintu bino byonna taamu y'amagye bwe yaggwako omwaka gumu n'ekitundu mu kifo ky'okukwata obuyinza n'omuntu wa bulijjo akwate bagende mu kulonda okwa bulijjo nga bwe baali bateesezza kaasalawo okukwata gavumenti ne kagiwamba abantu ba bulijjo ne prime minister gwe baali bataddeyo nga bo bamutaddeyo akiikiridde abantu ba bulijjo ne bamukwata ne bamusiba bamubateesa lwampaka obuyinza n'addamu n'abukwata okukola nga Egypt kye yakola kaakati bwamala okukwata obuyinza bakkaanya bulungi n'eddagalo kuba kankujukize ne mu kukwata Bashir ejje lya Sudan lyali terisobola kukwata Bashir akabinja ka Dagalo ke kakwata Bashir kamuteekayo mu kkomera baatuma Dagalo eyamukwata kati bamala okukwata gavumenti batambulire wamu kati ekiseera kituuka egundi amawanga g'ebweru gabateekako akazito nti mulina okutegeka okulonda kwa bonna ne gavumenti kati nga kye balina okusooka okukola egundi okwenywereza mu ntebe Burhani okwenywereza mu ntebe alina okukwata akabinja k'abajanjawidi kano akaweza amagye 10,000 bagateeke mu gavumenti bagateeke mu gye eryawamu babeere nga balina omuduumizi atya omu okitegeera omuduumizi oyo omu General Dagalo yayagala okuba nga yeye kati wekijjira kiri bwe kiti Dagalo w'amaanyi kuba alina special army yiye gye yakola ewulirira mu ye kugambe special army yakwata ne Bashiri bano nga tebamusobola ewulirira mu ye bw'omukwata n'okwata abajasi be 10,000 n'obagatta mu ba gavumenti omuduumizi wa gavumenti n'aba nga yabaduumira Dagalo talina chance eduumira jjeeri olw'ensonga teyasoma ng'oggyeko okusoma okwa kilasi academically bwe twandikiyise oba ne mu magye mwennyini talina bwajjeno gye yabujja nti alina kosi gye yagenda n'akola Bashiri yagenda nga mukulembeze bwe bumufuula jjeno tajja kukkirizibwa kuduumira jje lyawamu okitegeera kati bwaba tasobola kuduumira jje lyawamu kitegeeza obuyinza Burhani bwabutwala ajja kulagira bamukwate bamusibe n'okumutta bakole ki ate awo olutalo baba baluzeemu buto kuba ate ne bano abakeegatta ku gavumenti abagegeta mu ggye lya gavumenti baba bagamba mukulembeze waffe omututte kakati Dagalo ekyo kyatya okugatta ejje kuliteeka wali ajja kuba takyalina buyinza kati kiringa bwolaba South Sudan baagatta ejje Riek Machar ne Salva Kiir naye bo baasigala buli omu akkiririza mu yamuleeta era buli lwe bakwatagana okulwana bati Salva Kiir abadinka nga badda saidi ye abanuwe nga badda saidi yani ya Machar obolaba nti South Sudan Salva Kiir ne Riek Machar nga sibafu tesobola tereera kati ate ne Sudan ndaba ekkubo lyekutte eryo ekutte ekkubo lya South Sudan era ekutte ekkubo lya Libya abo ababiri balina okgenda kuba Dagalo newankubadde teyasoma naye alina amaanyi agalwana agalina era singa amala n'asimatuka n'ava mu kibuga n'afuna we yeekwata bwati gavumenti agenda giteeka ku bunkenke era bagenda kulwana efuuke nga Libya
era kuba kakati Dagalo nga woolaba alina negundi miji alina zimmizairo zonna mugagga muzibu ekisookera ddala mubbi asimye golodi e Sudan na buli kimu mugagga alina n'amawanga agamuwagira nga Ethiopia kakati ate Egypt ewagirani gundi general Burhan era Misiri eyo Egypt yesinza okuleeta obuzibu e Sudan kubanga egamba bano singa bakola gundi democracy ne bamuteeka e Sudan eno wansi n'abantu bajja kusaba democracy Egypt baganye nti Sudan ekoze bulungi efugibwa na muntu wa bulijjo mu abamagye namwe mutukole ki mutuviire kati balina okulaba nga bateekawo embeera okukyankalanya okutabula ekintu kireme okulaba nti Sudan tetereera nabo bafuna obuweerero badde mu bafuge nga Egypt bafuga omukono ogw'ekyuma kuba kati Egypt bagifuga bubi okusinga ne Mubaraka we yakola ki we yali kati Sudan Egypt yesinza okuba nga etabula Sudan n'eddagala okuba nti ajja kukkirizibwa kubeera wansi wa Burhan ate nga ne Burhan bw'akwata obuyinza n'abukwata bulungi n'abunyweza Dagalo nga talina special army ajja mukwata ate era ajja kumutta okitegeera kati ekyo kyekiriwo naye nga era olutalo we lwasinga okuva bagambe nti lwaki emundu yatandikira mu kibuga Dagalo yalina amagye ge nga gali mu kibuga era ne mukwekalakaasa awo galina abantu begatta already staginga ye yali yeesitegeka dda ali mu kibuga mwali alina amagye ge kyayagala akimanyi n'ebbali w'ekibuga alinayo okukaagamu naye kati ekiseera bwe kituuka n'azuula nga Burhan ono alina enteekateeka ezikola ki alina enteekateeka ezaagala okumuggyako amagye era Dagalo kye yakola n'ayagala amuvinga amagye agagye mu capital city agatwala agakuŋŋaanyize wamu akola ebbeesi nga wanatandise okweraliikirirawo mu kibuga bandi muzingako kati bw'akola pulogulaamu eyo Burhan agimanya n'amulabula n'amugamba totambuza amagye okugajja mu kibuga nga tofunye lukusa kuva mu gavumenti eryawamu kati Dagalo bw'amanya nti Burhan kyakoze n'ategeera nti ategedde akakodyo ke n'amanya kati ekiseera ekiddako kunzingirako mu kibuga n'alagira amagye gakole ki gatambule gave mu kibuga agenda afune gye yeesetingira nejula ama olwabalaba bano nga bamuvinze batambula okuva mu kibuga Dagalo gundi Burhan naye yali tasobola kukola nsobi eyo kubaleka batambule bafulume kuba bwe bafuna we badda ne beesetinga bakkuba kwe kwagala abafundize wano olwabateekamu emmundu nabali baali beetegekedde olutalo baalumbirawo amaka mwasula baalumba amaka ga Burhan mwasula nti otumanyira nga baagala kumukwata yagamba baali bazze kumutta baali bagala muwamba kati bakole kuupu kati bo nga bagamba okola ku bo baali bagamba nti baagala kukwata Burhan bamuteeke mu kkomera bamusibe afuze bubi era nga ye Dagalo agamba nti Burhan yamenyawo endagaano gye baakola ey'okufuga omwaka ogumu n'ekitundu n'abantu babujje bafuge gumu kitundu kati ye yeefudde awagira abantu nti ali ku sayidi y'abantu naye nga naye n'akwata obuyinza bw'ati asookera ku South Sudan yalina okomawo kuba bannansi tasobola kugizza kuba bano abadinka bagenda tolowooza nti babatalwa mirembe babakuba emundu nebatuuka nebakeeta tasobola kugizza naye kiri nti kubano Dagalo ne Burhan kifaanaganako ne nannyinimu ewaka n'atuuka olweggulo n'agamba enkoko eyo tugirye omukyala n'agamba nedda tulinde abaana bawummule tulyoke tugirye naye ng'abaana babulayo wiiki bbiri babulayo olunaku bbiri okudda ewaka ku bonna enkoko eno terinaako nnyo omuntu gwebeeyagala olw'ensonga bakkiriziganya ku kyokugirya bonna balina ogirya kati Dagalo ne Burhan bonna batemu babi bagenda musozi Dagalo yagenda musozi z'Ennuba bazita ensozi z'Ennuba ewava bannaffe bana bebayita abanubbi eno tubayita abanubbi naye eri bava musozi z'Ennuba gurupu enene yasigala Sudan baddugavu Dagalo yagendayo n'abatta okujula okubamalawo n'ensiisira zaabwe n'azookya kati ne bwakwata obwa pulezidenti talina bigambo birungi gye bakola talina gye bali kati ate ne Burhan naye okubeera pulezidenti obwa dikiteeta agenda bukwata abe nga Bashiri okujjako naye nga bajjeeko mujje kuba naye si mwetegefu wakuwaayo ki obuyinza kati n'olwekyo tusabira bannaffe abali Sudan Katonda abaanukule bombi babiri bagende abattira abasajja bano nga bakyali mu lutabaalo batiŋŋane bo baffe baveewo Sudan esobola okufuna emirembe abo nga bamaze okufa naye revolution y'abantu gye baleeta bano abayaaye bagiwamba bonna babi tekuli mulungi Dagalo ne Burhan bonna bafu era nze nsaba Katonda singa abadde asobola abantu abo yandibajjuludde oba ne bafunawo amaanyi agabakwata ne babateeka mu kkomera ne bagoberera Bashiri munnaabwe gyali butereevu tweyanza nnyo bannaffe mweyongere okugoberera emboozi ez'enjawulo za podcast
njagala bajjukiza bannaffe abatusunduse exchange woba oyagala okuweereza ssente enamba zaabwe bwe ziri awo osobola obba contactinga n'obaweeza whatsapp oba n'okola voice inquiry ng'obakubidde ku ssimu tugende mu maaso n'obbawagira tusinkane mu mboozi yaffe eddako.